Ogamba otya? Siri bulungi naye kasita nnyonyola. Kuliko emikolo. Soka weeyanjule gw'ani? Nze Mariam Nalweyiso. Mariam Nalweyiso? Nawulidde Mariam Nalubega. Nedda nze Nalweyiso. Erya Nalubega ate lijja litya? Ebya Nalubega we lijjira mbu yatufunira ekika ekirala. Taata. Naye bwe tunaagenda eyo ebimu sibimanyi ze ŋŋanze. Oli mwana. Nze ndi mwana naye maama ndowooza byaba bimanyidde byebyo. Naye omwana nagenza okuwulira ku ssaawa esembayo nga n'okunneegaana nneegaana n'amannya yagakyusa ayimini ye Mariam Nalweyiso. Ate nga taata wange Lawulensi Yoyiga yamutuuma erinnya lya Nalubega. Eno mu ddiini gye naddamu okwawukana ku ya kitange namuwa lya Mariam. Tatange musajja mu Katuliki. Omwana n'abeera nga ye Mariam Nalubega. Yagambye Mariam Nalweyiso. Sayansi ali awunze omusajja mufuna ali mu Lugave. Ni Mugule? Mugule. N'azaala omwana wange Nalweyiso ali omu. N'azaala Mutyaba, n'azaala Namakula. Abaana bonna balinga oba 6 oba 7 bonna bazaalidde mu Lugave. Omwana wange agenza okukula ndowooza nga amaze ne siniya 4 muweeredde. Ngenza okuyanga bagamba nti yafunye taatawe omulala. Nze babyesaamanya ebisaagala biyingirira. Omwana wange muzaalidde mu Lugave. Kyekintu kye nyiza okugamba. Naye nagenda okuyanga bagamba nti bafunye ekika omwana wange. Ebisigadde sibimanyi. Baani abafunye ekika? Bamugule? Yafuna ekika ekirala nadda mu Ngabi. Otyo. Kwata omuzindalo tubuuzeeko kwata otwala omuzindalo DJ. Tusanyusa okubalaba bannyabo. Tusanyusa okubalaba bassebo. Era dde bannyabo. Era dde bassebo. Kuliko amakubo. Mwebale kulera maama wange. Okuva omukolo egutandise nkimanyi sinze asoose. Ate era si yenkomerero yange. Nsaba maama wange wonna wooli. Sinze asoose maama. Ekizibu ekituuseewo sinze akisooseeko. Neneebaza taata wange. Neeyanziza nnyo ky'okoze. Nze sijja kukola kibi. Era sisuubira nti taata wonna wooli era ompulira era ondaba sigenda kukola kibi, wabula nsaba Allah akuddizeewo ky'okoze. Neeyanziza bye bigambo byange. Kati kyenjagala otegeera Mariam okulira wa watuufu wa maama wa dadi oba wamu dadi ne mami? Wani? Wagendayo ddi? Nokulira wa? Ng'ani akuweerera akulabirira mu mbeera eyo nga omanyi omwana akula? Mama gye yafumbirwa. Taata yabadde andabirira n'okumpeerera. Taata weeri? So weeno okusoma kwonna kitegeeza taata wooli maama we gye yafumbirwa yabadde afandinga ekintu. Yabadde ampeerera tuusa okugenda ebweru nga byonna yakola ki? Naye nze mukwasa Katonda kubanga nasobola omulabirira yava wano ng'agenda ebweru. N'alinnya n'agenda. Kakati Mariam okugenda okukola ebweru kwali kutya? Kuba taata walina version gy'atuwadde twagala tutegeere ebintu eby'okugenda ebweru byali bitya. Ebintu by'okugenda ebweru nali
natuulako ne taata ne maama era bwe bampa way forward okugenda ebweru na buli kimu zaali ssente zaabwe. Maama ne taata eggayaaza. Si taata mugule Nedda. naye nze mukwasa Katonda kubanga nasobola omulabirira yava wano ng'agenda ebweru n'alinnya n'agenda Nengenda ebweru era ne yali next of kin yali taata wange eggayaaza. taata we eggayaaza omuto. Naye ate bwe mpulira ng'agamba nti okugenda ebweru navawo bwesi bwe kiri. naye nze kyemmanyi nti kirabika sizaala mwana agenda bweru, sizaala mwana alinnya nnyonyi. Ekirowoozo ky'okugenda ebweru kuba ye ayina kyatugambye nti byakulemerera wabigoba n'obigoba ne bikulemerera n'okomawo wano e Naggalama era bwe wava okugenda wa ebweru ye ebweru obadde okolera wa? Mbadde mu Saudi ekitundu kye bayita abako. Okugenda ebweru nava ggayaaza nga bwe nkugamba. Nze taata wange teyampaako yadde ekikumi kebe passport. Namwetaaga ne mugamba taata ndaga muntu egaaniddeyo naye bansabye emitwalo 10. Najjayo ssente n'angamba eziriwo za mmotoka n'azikwatako eziriwo za mmotoka essaawa yonna nzitwala. Maama wange ow'eggayaaza n'anoonya ssente nenfuna ndaga muntu nesobola okugoba ku bya passport. Soka otubulire obungi eziriwo za mmotoka ng'ategeeza ki? Eziriwo za mmotoka yazijjayo n'agamba eziriwo zaki za mmotoka. Mmotoka ekutwala? No. Baiden yali alina emmotoka gy'avuga. Zino ez'obwiiki ez'omugagga. So teyakuwa wadde ne kandaga muntu okagoberako teyakikola? Sina kye mubalako. Nze bukyambeerawo sivangayoko mu kamera Faruku nina ennamba nenandisobodde okukubira. Ebintu bino byebaddewo naye nga nsirika era tampulirangamu nti nali njogedde kino. Bingi byogeddwa, bangi banvumye, buli omu ayogedde kyakola ki. Naye nga tebannawulira sayidi yange evaamu ki. Taata wange ayogedde bingi. Taata we yagambye nti wava wuwe okugenda naye ate kyamumalako engundi n'okudda tewatawana mukubira ku ssimu ng'okomyewo omaze emyaka obanga ebyo oli ku kyeyo ekyo naye newewadda nawatuukira wa mmamiwo era yakuwuliranga buwulizi ku masimu nti omwana mwali n'awulira mbu wajja n'ennyonyi ereeta ssente n'ennyonyi gye wajjiramu wajja n'ennyonyi ezo wagira musajjiziri. Ekintu kino mbadde nsaba ne bakadaama bannange obabuuzeeko beri omuntu agira mu nnyonyi ebbiri ereeta ssente n'ey'omuntu. Sajja bw'agamba buli kadaama kabe buli muntu aba agenda okukola ebweru. Gwali owulidde nti agira mu nnyonyi bbiri? Ekyokubiri nze sivangako wuulu. Okuva ebweru natuukira wa maama wange kubeera we nava. Bingi byogeddwa nti nava we si bwe kiri. Emikolo tugende ku kyemikolo. Emikolo gijja gitya mu bulamu bwo era wagitegeeza bazadde bo era yagitegeerako ddi oba wamutegeeza? Ekyemikolo okusinga ennyo nali njogera nnyo na maama wange kuba ye muzadde amanyi embeera zange. Nayogera naye ne mugamba. Noyogera ne mami? WhatsApp. Angamba bampadde ebbaluwa naye kangitwale mulimu emitwalo 2. Ne mugamba gitwale taata agiddemu tulabe ekiddako. Bwe yatuukayo nga yagamba talina ssente ayogera bingi kubanze nti nali siina way forward omufunira naye nga yafuba okulaba nti anfuna njogere naye. Ebiseera ebimu obusungu omuntu yenna aba n'obusungu bungi naye otuuka ekiseera n'okkakkana era byonna bibaddewo tampuliranko nti muvumye naye nga nsirika. Kaakati
Nambe nti bulugu yenna wajjidde mu mukolo. Nga tetunagenda eyo. Ebbaluwa zino Mariam. Butamuwa ssente yeza ayagala. Sente ezakyate. Ye yagamba ebbaluwa ebeeramu ssente. Odiyo nzina mu ssimu. Abadde simanyi atambudde. Ababimanyi ne bamugamba ebbaluwa erina okubeeramu ssente. Maama n'amubuuza ssente mmeka. N'agamba emitwalo 2 genjagala. Ekyo maama ndowooza takyogeddeeko. Okusaba emitwalo 2 olwo ng'amaze osaba akakadde n'akakadde ka ssenga. Omwami wange bamulemesa okukyala ewa ssenga. Ye ng'agamba ssenga aŋŋamba nze oba tonnayogera na taatawo toleeta musajja wange. Taata ŋŋamba bwe muba temunnampa ssente zange togeza n'otwala omusajja ewa ssenga. Walukuwa obeera gw'okola ki? Baakuseetinga. Kyogezaako nti ssenga baakuseetinga. Dadiwo ne ssenga beeseetinga. Ye nga bali babiri. Nga ssenga agamba atya? Bwe mba sinnaba kwogera na taata sitwala musajja wuwe. Nga dadi ye agamba atya? Bwe mba sinnamuwa ssente omusajja simutwale ewa ssenga. Otyo? Kati mu miitingi bagenda mu miitingi ewuwe okutuula. Ewuwe tebasangayo muntu n'omu. Mukyala kkojja n'akuŋŋaanya abantu ne batuula nga wano miitingi. Nze ŋŋenda okuva ebweru miitingi ezisanga wano. Nga naye yennyini ava eri ng'akola ki? Ajja. Gw'omuntu alina amaka oli musajja. Osobola okutuuza miitingi ewa neiba ng'olina amaka. N'omulema ng'asobola okutuuza ababimukasiisira. Baga bingi taata wange byayogedde. Yansiize enziro ku mawulire. Kubanga watuuka mbu n'omugamba mu meetingi n'omugamba taata onansonyiwa emikolo gino sigenda gikuleetera mu makaago oli mwavu ekimala so nsonyiwa tugitwale tufunewa mbu n'opangisa taata n'opangisa ssenga n'opangisa jjajja n'opangisa abantu abakwasaganya omukolo. Ekintu ekyo kyali kitya taata bwakigambye bw'ati bwakyogedde. Alina rikoda nti nakyogera kuba essimu zaakakati kubeerako rikoda si bwe kiri. Buli muntu luba lulimi lwo lwe lukusibya kabaka mwako. Yali alina rikoda waayogerera nti wano we nayogera na recording. Ekimubuuziza nga ki? Akasimu yangambye ye musajja mwavu akwata mapeesa. Jona luli Faluku wozaala omwana. Twala obuvunaanyizibwa nga taata. Nze bino byonna tebyandinumye essaawa eno singa siri mu mawulire. Naye kyannuma ansiiga enziro tasobola kwogera mazima nti kino na kino kye nayogera. Kitegeera. Essaawa eno nze mubi. Buli we ntambulira mu buswavu. Kati essaawa eno yagadde enzize ekyo. Already ye abagambye byabagambye. Lwaki tayogedde nga naffe tuli ne tugaa nti kino bwe kiri kino si bwe kiri. Sikyogerangako. Kuba wagamba nti oli mwavu taata oli mwavu. Ate kikona ffe twali. Kitegeera. Kyali kitya gw'okyogerako ki? Sikyogerangako. Era siyinza okugamba nti nali nkiwadde obudde. Kiki ekyaletedde omukolo okuva ewa taata okujja ku ogutwala omukolo n'okutuuka n'ogutwala ebukojja problemu yali luddaba. Omukolo yagugoba lwa nsonga nsiina ssente. Yankubira essimu. Nali nzize nga nakava ebweru najja ndiko okkanula wano mu miitingi. Nenzirayo n'akuba essimu. Naŋŋamba wazze nga toleese ssente zange. Maama teyaliiwo. Ne mugamba taata amazima gali nti omwami wange talina ssente. Miliyoni 2 ze wasaba tezikola ki? Teziriiwo naye mbadde nsaba okkiriza omukolo nga ggwe. Ogukkirize tumale omukolo ebisigadde bibeere eri bya bbali. Ekiseera ekyo n'ayogera bingi kati oba tuguleke buli muntu ajjeyo ssente ze mu miitingi. Yayogera bingi. Kolo lwennyini n'agenda ew'omuwanika eyali awanika ssente wano n'ajjayo ssente ze. Taata? Omutwalo gwe yagujjayo. Ogwa Uganda? Ogwa Uganda. N'agutwala
atandise okunvuma nze nga simuddamu era tayinza kwogera mazima nti nali musiimu wabula essaawa eno asiiga nze enziro kitegeere oli ye mugule tasingibwa eba ebula ennaku 6 omukolo gutuuke omwana n'akyasanguza nanneegaana ne mugamba oba onneegaanye sikulinaako buzibu mugende mu maaso n'enteekateeka nze sijja kukibaamu era nenkivaamu saaleeta luyombo saaleeta lutalo nanziramu naŋŋamba na buli kimu ŋŋenda kugula kigule taata ŋŋenda mugula senga ŋŋenda mugula ne bajjajja abankolako bonna n'omuko nenkivaamu ne mubuuza nga sinnaba kuvaawo kiki ekikkozesezza ekyo omwana ensonga gye yakubawo ya bwavu nze ndi mwavu ŋŋenda swaza omukolo gwe obwavu bwe bwanneeganyisa naye ng'emikono gyange gyo n'ebiri gy'olaba okutali mulema gye gyasobola okubeera nga gipakasa ssente ne mmulabirira era okukakasa nti omwana wange ekifaananyi kino okiraba kyenkutte oyo ye mukyala azaala omwana yoyo mu buto n'ebisingawo ku byombirina naye njagadde kukulagako kino kimu kubanga agamba nti ku mukolo nga gugenda otuuka wamukubira essimu n'omugamba nti taata funa eddwaliro eri kuli okumpi puresha bwe zikkuba ogendeko eyo kubanga fe omukolo gugenda mu maaso ng'oli mu Uganda wano omukolo wamugamba tetuzikiza ffe tugenda mu maaso naye wowulira nga tosobole kubaawo puresha zigenda kukuba funa eddwaliro wokola ki wogenda okyogerako kyekyo sikimanyi faluuku kyemmanyi nkyogera kuba nti nze sikyali nti bakyantegeera kyemmanyi nkolaki nekyesimanyi kugamba nti sikimanyi kati ninawo akabuuzo kebuuza nga gwe omwana omukolo wali oguteeseteese kubeera wa nali nguteese kubeera wa taata wange omukolo wali ogwagala wa taata nali nguteeseteese kubeera wali bwe yeekola obumodimodi n'engujjayo kuba nange neetegeerera bwe yatandikawo obubanyi obw'essente gwe wali okozeeko omukolo ne bakusaba ssente sente zaali zaaki gwagambye zaali zaaki gwe wamukutula naye agambye zaali zaaki Mariam tugende ku mukolo gwennyini kyenjagala omukolo ensonga omuko awa nsonga ki lwaki teyalabiseeko okujja omwami we lwaki teyazze ye abagamba nsonga ki ebintu bino byatandise okugootaana lunaku lwaggulo kankole briefly lunaku lwaggulo ekitegeera ebintu nebitandika okujja leeti nebijjamu kale akatogo nebijjamu akatogo alina ne omuntu gwe yawadde eddagala nti liteeke wali mu mulyango taata wange n'afulumya obuliri kwasula alwanirira nze n'afulumya entebeze ku lwange n'amugamba agenda omugambe tajja kufuna mirembe naye nga womubuuza ensonga ki talina nsonga gyakuwa ku lwange ensonga z'omwana wange okubeera nga abantu bagamba nti nassa omukolo sisobola kwagaliza mwana wange kibi era sinnafunamu mutima yadde enteekateeka egamba nti omukolo gw'omwana wange ngutta omwana wange mbadde mwagaliza kirungi naye ebintu ebyampangudde nange ne binfulula ye mwana wange okutuuka ku ssaawa esembayo ng'ebintu byonna tubitambuzizze mabega biwedde naŋŋamba omukolo agenda guteeka wakkojjaawo nze ng'omuntu omuganda sisobola kuva eno ne ŋŋenda kubuko kufumbirizaayo mwana era ssebo nga nina amaka gange gano ojja galaba nkulambuze nga bwe gafaanana wabula okumumma ssente yange ey'ekyeyo mwanya okwo aba agenze ku kyeyo aba agenze kwerera famire yo oba mwana we lwaki taata wange alina endowooza ey'omuntu nga n'omuntu ne waba mulema akeera ku kkubo n'asabiriza essaawa eno nange kati kinnuma yanzaala okukakyaggwa ate tagenda kuddamu kunteeka munda okitegeera bayina bamumala azza nkola ebintu bingi nga nsirika yatuma omuntu n'ateekawo eddagala ku mulyango oli n'amugamba nti wabamalanga ne bajja nzikula mamange spesiyooza omuteesa ali emagombe ali kubako nti abako we bajja taatawo nga yagamba kwe kwogera mu kamera we nali wano nti kyeyayogera kyatuukirira nze simusabirangako kibi era mwandabye ku mawulire kati siina kyenziza
neneebaza taata wange neeyanziza nnyo ky'okoze, nze sijja kukola kibi era sisuubira nti taata wonna wooli era ompulira era ondaba sigenda kukola kibi, wabula nsaba Allah akuddizeewo ky'okoze neeyanziza bye bigambo byange. Ne mugamba nze olwedde ndi mubi, nze simusabirangako kibi. Okitegeera omuntu yenna okutunda obuliri bwe ng'otambulira mwana we mubende yatunda entebeze n'atunda obuliri bwe n'atunda n'ebintu sente ng'azitwala ku basawo. kunze afiira kunze gwe yazaala omukolo gwo. ensonga z'omwana wange okubeera ng'abantu bagamba nti nassa omukolo, sisobola kwagaliza mwana wange kibi era sinnafunamu mutima yadde enteekateeka egamba nti omukolo gw'omwana wange ngutta. omwana wange mbadde mwagaliza kirungi naye ebintu ebyampangudde nange ne binfulula ye mwana wange okutuuka ku ssaawa esembayo ng'ebintu byonna tubitambuzizze mabega biwedde naŋŋamba omukolo agenda guteeka wakkojjaawe. nze ng'omuntu omuganda sisobola kuva eno ne ŋŋenda ku buko kufumbirizaayo mwana era ssebo nga nina amaka gange gano ojja galaba nkulambuze nga bwe gafaanana. So ebintu byatandika okugootaana ku tayimu ya kasiki, biki ebyaliwo, biki ebyatandika okugootaana, dire zaava ku kinga, biki ebyagootaana? ebintu byennyini bigootaana wali okozeeko omukolo era si gumu seebiri kaawe mti wamu naye ebintu oba obirabira okugootaana ng'ate nga n'eri atuma abantu nga yeewera ebyo bibeerawo sinza asoose mu byatuuseewo. Ekitegeera ekyokubiri nze mbadde nsaba agende mu maaso bw'aba ng'ayina kalenda yange we nazaalibwa n'olunaku we ndiva mu nsi agende mu maaso. Ekyokubiri waaba amanyi nti ye taata wange mbadde nsaba tugende akuweeyo gundi oba ayina birth certificate oba ayina receipt gwe yali asasulidde kebennika. Okitegeera agimpe buli muzadde enobeera ne birth certificate y'omwana. Omuzadde watuuka okwegaana nti ne wange todda gwoba ozunga okimaki lwaki oba tomanya ennaku yo. So omugole mwamukubidde ku ssimu, mwamukubira ku ssimu omuko ye yabagamba ki? Wakoma okwogerako n'omuko nga ali luddawa? Essaawa eno tuzze okwogera ku nsonga za mugule si bwe kiri kati mbadde nsaba n'olw'omuko ojja kumpita twogere ku nsonga za mugule. Okay, taata ye agamba ozaalukuse era tasuubira kusonyiwa. Bwanzaalukuka nze osuubirayo okudda munda onsuubira nzire munda nti era ŋŋende ewuwe waliwo okuze si bwe kiri osobola okudda mu lubuto lwa maamawo bw'aba nzaalukuse kipyaki olinawo tayimu y'okwetonda omwetondere kuba muzadde abazadde siina budde kanjogere nga ntunudde mu kamera siina budde bugenda kwetondera taata wange si bulina budde bwe ngenda kwetondera taata wange. Bataata bange abatojja ebali balindabirira ne bwe ndiba nfudde ate tebantwalayo n'omulambo gwe sijja gutunulako naye tatunula gugwo bingi byanjogeredde Faluku mbadde nga kubyeyo nga mbonaabo ng'omutange nga bwe yanzaalukuse nange simumanyi njagala tugende ku DNA ndabo baye taata wange. Ekyokubiri andage receipt ayina birth certificate yange bw'aba ayina birth certificate yange naye agiggyeyo kuba kati essaawa eno yeeswazizza yagenze mu mawulire akola ebintu eby'ekivubuka ye takula bamumanyi kuno kwonna ku Naggalama we yeesiba ku muntu atunda n'ennika ey'omunda wakiri n'amusira so kikyozzaako muganda wange kyaki ku kyataatawo singa yafa sandifumbiddwa oba sandibaddewo mu nsi n'ebintu byatuuse dda mugambe twabifumye n'ebintu olwedde babireese kati kipyaki addeyo emubende wabula ndowooza nti ajja kubiraba amaziga ge yakaabye
gajja kumuddira ag'ekirogo taatawo buli muntu yayogedde mu komenti n'atamanya ki wavuma maama we nomugamba yetondere maama biki kyamukaabizza twali mu meeting aludde ng'avuma maama wange nze kwobe mukwano gwange otya ekinkwatira ku maama wange kuba yankuzizza kuva mu myaka egi abalala nemukwata ki naye ku maama wange namugamba ekintu eki nemugamba nze okukusomera kijja kutwala ebbanga wabula mbadde nsaba taata mu meeting eno nsaba weetondere maama wange kubibaddewo byozza omuvuma ng'omuzadde naye aweweere muki mutima ozza omuvuma ye muvumi mulungi Naggalama emumanyi okitegeera kati olwedde byasaasaanye siina kyengenda kubikkirira siina kyakuzza annyanike nange mwanike toli redde kwetonda siri redde era mumugambe sigenda kwetonda ambale nti nafa omuntu watuka okulekera Naggalama ku kitanda n'awuba obusumuluzo n'agamba baba talina sente zimujja mu ddwaliro mu abamanyi so banno bobadde okola nabo oba bookola nabo bawa amagezi bategeere abantu be Uganda kye bali buli ali ku kyeyo manya nti abantu be Uganda batwagalako ssente ekyokubiri oli wamumma ssente luba lutalo akufiirako n'akusiraanya waba takusiraanyizza ayagala kulaba mu kabbuli buli muntu ali ku kyeyo wegendereze nnyo abantu bemuwa ssente bemuleka e Uganda nze saawa eno nali simanyi nti omuzadde yeesimba mu mwana Faruku waddayo n'omubuuza kiki ekiriwo wakati wo n'omwana nga maama omugjeeko n'omubuuza ki ekiriwo wakati wo n'omwana tayinza kukugamba boddayo n'omubuuza statement gye yayogedde eggulo ku mawulire tayinza giddamu ekitegeera ye muntu ayogera ennyo Naggalama emumanyi nti taata wange ayogera nnyo ye muntu ayogera ennyo kyamanyi nekyatamanyi kati esaawa eno njogera ekinziza eki so tolina kyewamukola siina wabula esaawa eno ne wanaatambula ki nze nkimanyi nti kalenda yange tennaggwako ate nga nkyazikola nkyazirinnye nnyo alright tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo mwebale ddala embeera bwetyo mwebadde kuba yatuuse n'okugamba olwokuba maama we yagaggawala biki nze ndi mwavu kakati omwana waliwo akantu kenabadde nsinye nabagamba nti oba bakufeze omusajja akufeze olwokuba obadde bweru n'omuteekamu ssente zo ng'akufeze abammanyi bammanyi nti omuntu nnyo waku TikTok nateekako ne mbagamba nti omuntu yenna bw'ojja ku kyeyo n'osigala ng'olina omwami wo gwe waleka e Uganda webazanga Katonda so eyo yonna saagala kugendayo kuba essaawa eno tuzze ku byamugule anti afuuse ensonga si bwe nkimanyi sinza asoose ate era si yenkomerero yange nsaba maama wange wonna wooli sinza asoose maama ekizibu ekituuseewo sinza akisooseeko neneebaza taata wange neeyanziza nnyo kyokoze nze sijja kukola kibi era sisuubira nti taata wonna wooli era ompulira era ondaba sigenda kukola kibi wabula nsaba Allah akuddizeewo kyokoze neeyanziza bye bigambo byange ensonga z'omwana wange okubeera ng'abantu bagamba nti nassa omukolo sisobola kwagaliza mwana wange kibi era sinnafunamu mutima yadde enteekateeka egamba nti omukolo gw'omwana wange ngutta omwana wange mbadde mwagaliza kirungi naye ebintu ebyampangudde nange ne binfulula ye mwana wange okutuuka ku ssaawa esembayo ng'ebintu byonna tubitambuzizze mabega biwedde naŋŋamba omukolo agenda guteeka wakkojjaawo nze ng'omuntu omuganda sisobola kuva eno neŋŋenda kubuko kufumbirizaayo mwana era ssebo nga nnina amaka gange gano ojja galaba nkulambuze nga bwe gafaanana